Poliisi erabudde abayimbi mu ggwanga okukomya okutambula n'abantu abangi nga bagenda mu bivulo okuyimba ng'emu ku ngeri y'okutangira obumenyi bw'amateeka ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naguru. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeeza nti kati buli muyimbi ateekeddwa okuba n'abantu abatasukka 5. Erimu DJ kubanga abayimbi bonna babeera ne DJ yaabwe, manager ow'omuyimbi, secretary ow'omuyimbi, treasurer ne security kubanga omuntu omu si gang, omuntu omu abantu 5 basobola okukuma gwe omuntu omu. Kidiridde okulwanagana n'obutakkaanya wakati w'abayimbi Alien Skin ne Palaso okweyongera ekyaviirako okulwanagana mu lubiri mu kivulu ky'enkuuka olwo bassalumanya ne babbibwako amasimu n'ebiva ebirala bingi ne bibatuusibwako. Onyango agamba nti bakyanoonyereza ku byaliwo wakati wa Alien Skin ne Palaso n'alabula n'aboogera nti poliisi eriko oludda kwe yeekubira. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Palaso ne kati tukyamulinda eri oba Buloba oba Wakiso agenda ayingiza omusango gwe ngeri gye bamulumbye ku stage n'ebintu ebirala tanaaba kututuukirirawa Buloba oba Wakiso. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.